kubanga tuli ku media omukyalo omu n'avaayo n'atandika okuvoola abaana ku media n'abavuma abaana abo ne bamuvuma n'akozesa amaanyi n'agamba agenda basiba n'abatwala mu prison n'abatwala mu makomera ng'ate yawe mudde buli kintu kyonna nawe mula ne Museveni nawe mula ne family nawe mula ne Bobi Wine nawe mula buli kimu yatukwata twali kufayira abantu bataano nze Sefco Donasia Chumi ne mama Sefco netusinga omusango gwaffe ne tumusinga nze ne Chumi nze ne Sefco ne Donasia ne mama Sefco then nasigala mu court ne full figure ne Chumi omusango ne gumusinga ogwamara omusingo omulamuzi n'agamba nti according omukyalo ono Chumi kye yakoze naawe ye content y'omu gwokola ku media Chumi tetugenda musiba myaka 7 gy'oyagala Chumi agenda sibwa ekibonerezo kya mwaka gumu oba okusasula akakadde kamu ataddemu akuliyirire miliyoni 2 era ffe ne tusiima ensalawo y'omulamuzi nga bwe yali ne tubeera bamativu era munaffe n'avaayo mu kkomera omukyala we bwe yalaba nga tekimaze ekyo akeera ku TV emu gye bayita Sot TV yeewerera abaana abannayuganda neweerera ba TikToker neweerera ba YouTuber neweerera abaana abakola ku TV ez'enjawulo bakawalaata bandi abaana abamu baatuuka n'okudduka mu nsi yaabwe nange nno katembombe wanje nange katenziruke mu ggwanga lwebyo naawe katodduke mu Uganda jeni kakalaamu yadduka ekeize nadduka yali abafudde lusuku ng'abatwala ewa Maama Fina gye bakolera zi meeting bamwayo akaseeta abaana naye nga bibatamye ne basibamu ebyangwa ne bafuluma naye nga ffe tetugenda kudduka mu nsi yaffe kuba tuli bana Uganda ate tulina kinene kye tugatta ku nsi yaffe Uganda okiraba tulina kinene kye tugatta ku gavumenti yaffe ya Uganda eya wakati so omukyalo oyo bwe twagenda mu kooti omulamuzi n'amusalira omusango n'alaba ng'aswadde takomyeko yagenda ku TV n'agamba abawo natta omuntu ku faamu yange Kasese abawo ndi mubbi era buli kyennyina kyonna kijje mu bubbi so aba ayogera bwe batyo omuddemu akalebule akozesa amateeka akukubata akusibe ati abawo nze sijja kukola nga bw'ayagala ate ne bwe naamuvuma nja muvuma kubanga nange nina evidence eraga nti anvuma asibako ebitali bituufu bw'anantwala mu kkomera oba ku polisi nga nange mpayo vidiyo ezange nga naye awaayezise waya atusookereza yasooka owemula yasooka otwogerako yasooka otuvuma then tulyoke tumuddize kati bino bye nawulidde nti baamugobye ewa Genosale biri bitya mbu baamugobye nga mubbi wa booda kituufu bamugobye ng'omubbi wa booda yavudde wano ne ttiimu ye ne bagenda ewa Genosale nga basuubira kufunayo obumbi bagenda balina bajeti ya buwumbi oba bubiri oba bumeka nga yaki yakoze eki baagala kwejjambu abo baavu nnyo Genosale n'abagamba mugende mukole. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Welcome to the show basebole banyabo eno Megatron Media. Muzere Megatron gemanya era nga mbebaza kubera nti mutambula naffe each and every time nimwe kumira ku mukutu ogwa Megatron. Muze the Megatron gemanya ndinde namu kasa akayiba kanyumira kayiba yani akayiba Kenzo mboyenze njasabirwa bangambe mbo n'abaana bayizo bagufose muze kye bakoze bakutte ebifaananyi bya minisita ebikadde ne bagatta baleeta ba X banene bwe mubalayo moze nkubulire ng'omusajja yakusiimize omusajja nga yakusiimye ne bagamba nti waliko omusezi kituufu aba yasiimye ne bagamba nti n'abaana bagijjamu at least muna adaptinga kituufu banakozesa surrogate mom yes bakomyawo past y'abantu by the way moze nga tetunnatandika ngagalo yisaawo kano nkoyo akamanyiiro k'abannamawulire waliwo TVM gye nagaana okukolera nga bankubira mbu Jenny amawulire nogononekedde ddala tulina kye twagala okubuuza tusaba otutangaaze ngani atangaza mbuuze tangaaza obadde ogamba ki mbu wamu obeera wammwe
kati kambuuze ekyokubeera ewammwe kibakwatirako ekigasa ky'eggwanga amawulire gakwata nti bwe mbanga mbeera waffe kibakwatirako wandibagambye mbeera waffe naye nno abantu yes nyimba kayiba kamisa omwana takola maaso g'abakadde be mami nzize so kati kino ekintu njagala kikiryalinga manye ennaku zino bakikozesa abantu abasinga sigenda vaayo anti kibaluma vaayo sigenda kuvaayo omwana takula maaso g'abakadde be buli ayagala okulwanisa jeni abeera waabwe mwagala mbeerewa kati obalaba abo bazadde emisango ewaabwe ne babagoba bazaala dda naye nze nakava ku university mwaka guwedde nakagraduating my early 20s sinnaweza na myaka 25 nve mbakadde bange ngende embonebone taata aleeta n'omugaati ne tulya olumu nomugamba yo toleeta zesita twagala blue band Blue band n'omukono gwaleeta prestige yes bannange bakuveeko badaye muve ku jeni okubeera ewammwe simusango baagala obeerewa okunnwana obeera nawammwe bannange pulizi mbeera waffe oba nabo baagala bajje ewammwe babeere tetwagala mujjuzo bo bakula ewaabwe babonyabonyizo bakozesa emirimu bakula ewaabwe mu family obanga erimu violence w'amaanyi ne bava waka mangu bapangisa naye kambuuzo kimanyi nti nze nina family gye nalaba ate nabemmanyi nga bapangisa bakulu naye bapangisa olaba kyenkugambye bebakasitanza bwebaka ku mukaaga paka okuva mukaaga paka 8 oli n'amalayo olaba abantu botava ku ssimu babeera ku tikitoko kati kyovaakasitamala bwati sini yaffe nga bava ewaka beewaggula bannange sigenda kwewaggula nkyaliyo ewaffe dadi aŋŋamba n'okuŋŋamba bwe buziba ennyo nga sinnamukubira sinnatuuka oliwanga mugamba jaamu ankute teekako vidiyo ne mulaga nti ndi mu jaamu bakubidde ne bagamba obeerawo nga bambuuza kati wabazeemu otya nabagambe mugere temunjasamira lwaki wabawe mudde nabadde njababagula naye nakyogedde temunjasamira tvc zezaagwa njafunayo pulezidenti omwe yepaakapaka muteeke ku katale k'emmengo mbabuuza onaani ozadde abantu bakyala ba tv bannange mulekerawo okumanyira bujeni abeera waabwe oyagala mbeere wammwe nze bwe bate omusajja tannampasa kunteekako ompeta nantwala mu naye oyagala wanejjanja kwagala tuyagala bwe ŋŋamba yes I do bw'onsanga ewaffe manya obufumbo bunnemye oyagala alabayo oyagala kuweesa bakadde mu kiti yes omwana takula mu maaso g'abakadde be musumba mutandika ntya nti nva waka tekisoboka vaawe waka nga musumba omuweeseza ekitiibwa nga ekyo tukivuddeko ebadde ensongayo personal issue ebadde tenkwatako oba obeera ewamu oba tobeerayo It's not a big deal. Let people to be. Ngambye kanjogere ku kintu kino abantu balinza olowooza bakikozesa nga banvuma kinuma tekirina nawe wakaveewammwe nze era kye nakola okulaga nti ngenda kubeerayo ewaka muzeeyo omulaga nti ngenda kubeerayo ewaka nakwata ennyumba n'engizimba ne muga siina gye nzira era kati webigira nga nzira wali zenkula mu maaso g'abakadde ba nze sisula na ku boys quarter nsula mu nnyumba ya musumba yennyini munda olinako ekisenge ninako ekisenge bw'okeera ng'ofukamira sola ntaata musumba mukama yeebazibwe nga mubuuza nti taata wange musumba tova waka nga tonesetinga okwesetinga nesetinga dda naye siva waka nga sifumbiddwa kati bw'oba obadde olowooza kyakunnwanisa ekyo tekirina wekinnumira era bawulira mu ziintavi abantu abamu bannumba abeera waabwe waliwo n'omukyala eyankubirako obeera wammwe naawe nonzirako puliizi mbeera waffe kati mugenda kikolera ki naye akuddeko mbeera waffe garagi tuyineemu musumba yateekamu emmotoka yange esula mu paakingi emmotoka era enasula mu paakingi anti eya musumba eyebbeeyi ennyo kati eyange ngireka mu tenyuma nnyo mu garagi eringa ekibajje naye nga tubeebaza okubeera nti mutambula naffe tukomyewo mu nkuba mpya bingi bye tugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero naye nga disho etandika tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ya Junior Mukambwe n'abaho kati kansooka enzannye kagundi kano tuyise ava Victoria tuyisewo ne kamera ansharingira video ulira omanyisa bwekyankereddeko ku ssolo tyekyo kyemazi kati kankulu kambo gye babadde tekansoke nkubule gye babadde
bavudde wano n'oyo Senkubuge n'abantu abalala ne bagenda wa Genosale eyo simanyi Arua eyo Sale gy'abeera ne bagenda meeting Sale n'abagoba yabawadde millioni 2 babadde ne Edi Kirabira yabagobye bangambi yabagobye millioni 2 okiraba era ba Genosale benyine be bangambi yes era we bazze bamaze nakunga nya mu Kampala nga tana tusesemera ku gundi ku soti yabwe kati olwaleero oba lwatandise otusesemera gwe kikazi gwe njagala okimanye nti Genosale ne Museveni abafuga Uganda so Junior nabaho akulira president wa TikTok Junior njamufuna ndoza wiki nja kubeera kati nat wendi badde nine ebisumbu wabine ebyokutwala abantu ebweru naye kati gayo bangambe gayi mulungi banange bampadde anti babadde ko ali ku Joystar ne Esther bamuyita gayo bamuyitani Timo guy waddala badde ne kasuko kitumuleta mukaka mngenda mulete sawa yo okay naye nga soko muyisi mulange ko abatiyo tours and travel tugenda tuina Expo UK I personally mutala musiza abakadama tuina Expo nga bolaba nti Canada ebayo neyayo ne olaba ne America neba neyayo so kati tugenda UK wenna yagala ogende UK okubomba oba okulambula osogendera kweno gundi yaffe trip yaffe tugenda Expo tandika nga 8 mpaka 9 November yes tugenda malayo weekend UK so ochaina time jango registering otandika kola ku bank statement yo boba teweka kasa sente nze byange bili talatibu nga lwo amaji ateru Lukola lutya luba lwa maji si lwa mbizi nera n'olw'embizi lubatalatibu we are going to UK naye ngenda making sure nvayo n'omuzungu tugamba nnyo abantu bano bayina ettima bagamba nnyo bagamba obadde obalimba ne bwe muloga mwe mumanya naye nga before nga tetunakubira abaho ne Junior mbajukiza cameras zino twazireese zibere nga zibayamba kweza abeera ano n'abanyonnyola kamera ze tuyina ez'enjawulo gwe wenna ayina ennimiro yo abantu babbe ebintu nnimiro oyo simba gonjaawo simba emwanyizo abakozi ne bazuulula ndakuteekayoko ku saluuni yange kamera ate oba ofaaki baleke omuwala oyo balabika banziba babaki babba buviiri bakola ku bantu bangi nakugamba twakoze ku bantu kati olaba kati waliwo n'abaana abakola mu maduuka nze nayina edduuka nga sukaali wange atagwawo abantu tebakyagula nnyo sukaali kumba omuyaayi ayina ensawo ye eya sukaali kati oba ne kamera atundawo we kati kamera zino twazirese zitandikira ku mitwalo 3 n'okudda waggulu tulina neza sola gwe jasi we tukubire okubukubizi ku simu olunaku olwaleero tubeere nga tukuyambira ddala bulungi nnyo olwaleero ndeese eno zino zitandika ku mitwalo 3 kakati ne tukubalirira ne tukuinstolingira mu nyumba yo nobanga weyagalira ddala bulungi nnyo enamba y'essimu gyogenda obeera nga okubako kamera eya buli kika paka ku bukadde enamba y'essimu gyogenda okubeera nga okubako obeere nga wefunira kamera zino oba obenga ofuna ebisingawo eri 070 eri 0706 6 8 39 munya ngambe 0706 6 8 39 oberenga wefunira kamera basangibwawo wandegeya okumpi ne police okumpi ne police kwa chobomanya sibafiri kati nekujukiza ne banaffe aba Victoria University chiche balesa aba Victoria balesa UBTEB tuina courses ezenjawulo mu certificate mwe walogenda ku institute bagambe mwasoma bya mmere nayo ogenda ku Victoria nofuna certificate yo ya 2 years si mwaka gumunga ebya institute 2 years abaina courses nga early childhood education, fashion and designing, science and technology, software engineering, marketing, guidance and counseling, and of course ngenda gitwala njagala ku guiding abamu tourism and hospitality, public administration, journalism and media studies, accountants and finance courses nyingi as a certificate for only 2 years. UBTEB mugende government ebe kumanyi yes bayebo institute bumeruse mwabo institute okusasula mu mitwalo 5 fee so ebisingawo babakyaleko wali ku Jinja Road we bali awo bajja kubeera nti bakuyambira ddala mu jinyo Mr Muganga tumutumideko nnyo ne Christine Bambi bamwita Canon tubagala nnyo tubatumiddeko so
kubirabaho atubulire kye kibatabula ne full figure naye luno olutalo lwabwe lunaggwa kye kibatabula era bateekateeka nteekateeka ki nteekateeka ki ze bateekateeka ati zetwagala okumanya katukubire ate alikwera is on another line naye kati wano we kati bwe bagenze ne babagoba anti okusinziira ku video togiwulidde omusajja enamba agambye egamba kyekyo enamba eba egamba kyekyo ndako njikubeko wano ali mukwana eri bize kati yaba takulabaawo sooka osomere enamba egiteekemu twagala tufune kati kyogamba bw'onaagikubira kuno tebeere naye omwana alina bye yayogedde mozo ina bwepangapanga kugenda wamukulembeze omukulu bamutwa naye munene olaba bwepangapanga bwepanzipanzi akuba ne binkwatamu era baho ngenda mugamba tujja genda akuwanise alabika abadde alina gwayogera naye gamba abaho mugaye tumukubire kwenu nkukubidde ate enamba eri bize ate kuno egize onyumya naani ate kasooka kolesa bwegasooka asaleko abadde akuwanise tobubira nnyo basajja b'abandi kati waki omubuuze toddamu mubuuza bibuuzo ebyo abadde anyumya naani mweyagalako toddamu kati gwe yogera laba amanya ge wamuteekako pulezidenti w'aba tiktok ate ani yamulonda bamulayiza eyisebu kanda badde akuwanise badde yes Mr. President owanyisebo tukwanirizaako nnyo ku mukutu ogusinga amaanyi mu ggwanga lino Megatron Media muzere Megatron gemanya kati eringa ne bw'otalyogera tonja Samira ndi ne Namukasa Jennifer era nalabye olutalo gwe ne Junior mwewaze mulinnye enkandago mugamba mugenda kufa n'omuntu omu ensonga zino zivaawa ne lwaki mutulugunya omukyala so amanya Frank abaho nga bw'okyogedde president w'aba tiktok ate omunayuganda omusajja enzaalwa y'ekiruhuula stroke Kasese taata wange Muhima mama wange Musongola from Kasese kyebayita okutambula ng'omuki ng'omuhima kyebayita okutambula ng'omuhima tambula taata wange Muhima mama wange Musongola from Kasese my dad from Kiruhula so tulinamu obuzibu mu Uganda yaffe nze nganze Frank njogera because I'm a president of TikTok Uganda n'abaana benkulembera abanzikirizamu okubeera president waabwe nesimbawo ne batuvoting emirundi ebiri nina award 2 yaziraba nakwewaka eyesooka bagimpera ku Power King okwali omwami Ichuli eyafa ne batomudi ne basefko eyokubiri waliwo bano ba group y'aba YouTube bazavukira wabe bagikwako mwaka guno so bwe tubanga tuli ku media omukyalo omu n'avaayo n'atandika okuvoola abaana ku media n'abavuma abaana abo ne bamuvuma n'akozesa amaanyi n'agamba agenda basiba n'abatwala mu prison n'abatwala mu makomera ng'ate yawe mudde buli kintu kyonna nawe mula ne Museveni nawe mula ne family nawe mula ne Bobi Wine nawe mula buli kimu tukwata twali kufaira abantu bataano nze Sefco Donasia Chumi ne mama Sefco netusinga omusango gwaffe ne tumusinga nze ne Chumi nze ne Sefco ne Donasia ne mama Sefco then nasigala mu court ne full figure ne Chumi omusango ne gumusinga ogwamala omusinga omulamuzi n'agamba nti according omukyalo ono Chumi kye yakoze naawe ye content y'omu gw'okola ku media Chumi tetugenda musiba myaka 7 gy'oyagala Chumi agenda sibwa ekibonerezo kya mwaka gumu oba okusasula akakadde kamu ataddemu akuliyirire miliyoni 2 era ffe ne tusiima ensalawo y'omulamuzi nga bwe yali ne tubeera bamativu era omunaffe n'avaayo mu kkomera omukyala we bwe yalaba nga tekimaze ekyo akeera ku TV emu gye bayita Sot TV yeeweerera abaana abannayuganda
newerera ba TikToker newerera ba YouTuber newerera abaana abakola ku TV ezenjawulo bakawala tabani bandi abaana abamu batuuka n'okudduka mu nsi yaabwe nange nno katembombe wanje nange katenziruke mu ggwanga lwebyo nawe katodduke mu Uganda Jenny Kakalamu yadduka ekeize nadduka yali abafudde lusuku ng'abatwale wa mama Fina gye bakolera meeting bamwaya akaseta abaana naye nga bibatamye ne basibamu ebyangwa ne bafuluma naye nga ffe tetugenda kudduka mu nsi yaffe kuba tuli bana Uganda ate tulina kinene kyetugatta ku nsi yaffe Uganda okiraba tulina kinene kyetugatta ku gavumenti yaffe ya Uganda eya wakati so omukyalo oyo bwe twagenda mu kooti omulamuzi n'amusalira omusango n'alaba nga aswadde takomyeko yagenda ku TV n'agamba bawo natta omuntu ku faamu yange e Kasese abawo ndi mubbi era buli kyennyina kyonna kijje mu bubbi so aba ayogera bwe batyo omuddemu akalebule akozesa amateeka akukwata akusibe ati abawo nze sijja kukola nga bw'ayagala ate ne bwe naamuvuma nja muvuma kubanga nange ndina evidence eraga nti anvuma asibako ebitali bituufu bw'anantwala mu kkomera oba ku polisi nga nange mpayo vidiyo zange nga naye awayezize waya atusookereza yasooka otwogerako yasooka otuvuma then tulyoke tumuddize kati bino bye nawulidde nti bamugobye ewa Genosale biri bitya mbu bamugobye nga mubbi wa booda kituufu bamugobye ng'omubbi wa booda yavudde wano ne ttiimu ye ne bagenda ewa Genosale nga basuubira kufunayo obuwumbi bagenda balina bajeti ya buwumbi oba bubiri oba bumeka nga yaki yakoze eki baagala kwejjambu abo baavu nnyo Genosale n'abagamba mugende mukole muyina emikono n'amagulu kati gwani yakuwadde information eyo president w'aba TikToker mu ggwanga lino Uganda ffe tubeera ne bambega kuba abantu batwagala yalaba baseeka nabo abamanyi bamwagala kumbe tebamwagala bamukereka bwema nnimba kuba bye mulukodinga nesale bijja mutuukako yakutte miliyoni 2 miliyoni 2 n'azibawa bwe n'abagamba mufulufiga ajjamu wa miliyoni 3 simanyi senkuluga 5 simanyi ani kati senkuluge miliyoni sente abadde yayagala zaaki kwekula kujja mu bwabo anti beega mama egy'emyaka gye baliko lwali tebanneekulaakulanya beega abisanya n'abaana abato anoonye ekiddako ye beega abisanya n'ejeni omuwala ow'emyaka 22 ali mu myaka gyakufa naye akolaga akyabisanya n'abaana abato ba 10 ba Sefuko bandi naye emyaka gyalimu ali mu myaka gyakufa so bwe bagenze wa Genosale n'abatunuulira n'agamba laba nnono banooki n'abakwatirwa mwaka gwa nsonyi n'abawa miliyoni 2 buli muntu eyabaddeyo bwemba nnimba vidiyo bajjajjira era bagimutwadde era ezo yazibawadde zakwejja mu bwavu yaziwadde kubejjako jjukira bagenda ne babeera mu ziroogi amafuta ate jjukira sale muzadde agamba kati bano kamba asaasire mbawenze baspendinze n'abasuubiza bufulufuga agenda muwa miliyoni 3 simanyi no gwabeera naye ku TV miliyoni 5 bwe bati buli omu yamuguletizaako yamusuubiza kodinga ekatogere gyalimu Franka ambijjawa nga bwe bagenda nga ttiimu nange ndinako bambega bange bataagala ekikazi ekyo so ne bajja ne babimpa so buli kimu naffe naffe tebatukimanyi tukiina omukazi wesitegeera njagaza ki oba yagaza ki abaana kati nze president w'aba TikTok nina ekibuuzo kyembuuza back in time nabalabako nga mukolagana n'omukyala kaakati mwatandika dde okukolagana ate mwava ku ki okukyawagana okutabuka omukyala oyo bwe yali anziguddeko emisango najja n'akwatagana ne minisita Kasule Lumumba ku mbaga za Kyabazinga minisita Kasule Lumumba n'amugamba njagala omwana bw'ati n'amugamba omwana oyo nsobola mufuna omukyala oyo najja n'ankubira essimu n'angamba banjagala nengenda minisita Kasule Lumumba we yali netuukawo biki negamba fulufuga mbadde nkusaba osonyiwe nzijeko emisango ko ye nti nkusonyiye nemugamba mbadde njagala osonyiwe 10 ne Sefuko n'agamba 10 nsobola musonyiwa naye Sefuko sobola musonyiwa kuba maama we wampaka jjo nemugamba kale sonyiwa 10 n'angamba musonyiye n'angamba kubira 10 ajje wano nakubira 10 najja wetwali n'amugamba nkusonyiye buli kimu era ne bwe twagenda ekololo ku bintu bya Kyabazinga bw'ofollowinga vidiyo 10 twali naye nagira abantu ng'agamba amusonyiye
kati waitawo enako ntono nga tetunagenda ebusoga eri omulubiri lwa Kyabazinga ngenda kulaba ng'ate omukyala atandise okukubaani 10 ku TV eyasoro tekwatuvumira n'ingamba yi omukyala ono yagambye yasonye 10 naye ate atuleetera 10 nankubira esimu nangamba Franco omukazi yangambye ansonyiye lwaki ali kunkuba nenkubira fulfiga nimwemba lwaki okuba omukazi oyo omuwala oyo agamba ekyo ekiwala sikyagala singa kifuna kufa sikyagala ngamba wayi nasooka ensimbe wakati sijja lwana atalololi nze Frank anti emisango asooke mukwate bulungi ndabe ng'akola kyenzanzijako emisango nembeera ne fulfiga twamala emyezi 5 nga mukwano gwange nga bwe mukwata nkola nga mutijja hamwalina omukwano nga mutijjukana oba byayingiramu ebirala omanye ebintu ebimu nze ndi musajja mulokole njogera mazima ate engeri omukyala gyali omulungi oyinza oba watuuka n'olemerera n'oshemererwa otalina bulungi bwamu naawe n'oyagala enkudi wanje nti oyinza oba washemerera n'olaba ku bbeera ekisambi n'ogaa bannange kiringa enswaswa enswaswa ogimanyi ginyonyole tetugimanyi enswaswa kibundi kibeereyo mu nsiko mu Runyankore tugiyita enswaswa kati omubiri gwayo nga bwefaanana ku mugongo n'ekisambi kya fulfiga bwe kifaanana nze sobola mwegonga yakikubikulirako wanje yakikubikulirako ate yali atuula mu motoka yange ng'olaba ng'olugoye luvaako nga noboolaba tosobola nakuyima nga tebitegeerekeka ng'ebisambi tobitegeera yakwambaliranga sumino mulimu ebisambi by'otutunda n'ogamba bisambi ki bino waliwo ebisambi by'otunuulira n'owulira nga ne feeling zize mu mutima ne ku bwongo kaakati aha omugamba akusonyiwe obadde okyatunnyonnyola n'omugamba yakusonyiwe ne mugamba yansonyiwe netubeera wamu katera kanaabuzaala waafa najja n'akwata 10 nga balina ono omwana Don Kulisi n'akwata 10 n'agamba Don Kulisi 10 yakwogeddeko kino na kino ne bamukwata okumala essaawa nga 3 eyo ku lusozi eyo emakindye nange kye nakola nenvuga emmotoka yange n'omwana gwe bayita Jobless ne tutuukawo ne twatuukawo ne nkwata Don Kulisi ne muteeka ebbali ne munnyonnyola buli kimu ne mugamba omukyala agenda kukutomeza ne munnyonnyola buli kimu Don Kulisi n'agamba Frank nga bwazze wano 10 musonye agende ne Frank sina kyemubanja koyo omukyala nti oyo Frank yabadde ku TikTok ng'akuvuma n'abakazi wali omukyala bamwita Jasi ne Big Voice nti yabadde ku TikTok ng'akuvuma ne ba Big Voice nti oli mufere ebiki lwaki omuwa 10 tumutwala asule mu kkomera bajja mukima ku mande nengamba emugamba fulfiga tomanyira okuva n'olwaleero twawudde mukazi gwe nakwesibako n'ogaana okunsonyiwa ekyo kimu essaawa zino laba by'olukukola olemedde ku baana b'abantu awo nitwawula bulungi nnyo era simwetaaga ne bwendifa tanziikanga ate ne bwandifa siri muziika kujjako ng'amaze okugjako abaana ba midiya emisango gy'abasibako egyekimpatiira oba ng'alekedde awo okuvuma abantu kuba ffe tukooyo tuvumira ku TV ya Soroti akeera n'atusabulira ku TV oba nanyini TV tabiraba bujingo nange sikitegeera omuntu okeera ku TV y'eggwanga n'atuwemula n'amaliriza ate tumwanukula n'atusiba so naffe twagala gavumenti etuyambe tuli bana Uganda bino ebya State House biri bitya ebya State House yani ya fulfiga byetugendamu biri ebya State House byetugendamu enaku zabadde enaku z'omwezi nga 10 deni omukyala mukama wange Helen Seku Commissioner n'abanga bamuyise nga waliwo abantu be batwala eyo ekyankwanzi ba minisita ate ng'alina obeerawo era bagenda vaayo wiiki eno gye tutandika enkya leero Saturday kati next week lwe bakomawo okuva ekyankwanzi neni bwe bakomawo then tugende tumu meeting kuba yaluwiringa otuyamba date tena confirming bwempya kiddemu date empya tenafunika date empya tenaba kufuluma oyo omukyala ajja tuyamba Helen Seku kuba be bantu abateetiririra be bantu abalina amazima ajja tuyamba kuba buli kimu akifolowinga kati mwagala mukulembeze mugamba bigambo ki omukulembeze kyetwagala kumunyonyola nti tumuwagira ate tumwagala tetulinaako obuzibu naye twekyaye ku lw'omukazi omu gwe baawa amaanyi kuba kimu bibiri agamba ndi president advisor bampa amagye gankuuma
ebigambo bye fe tukoyo owulira ebigambo ebyo mu matu gaffe yes tulina okwekubira enduulu mwabadde ku live wanje mwabadde ku live ne Junior kati Junior ye kino akiyingiriramu wakuba ndaba mwegase ne Junior nti kwali kuba abantu bavuma ku Salt TV ne Junior mwali Junior ate yamukola ki ne Junior mwali Junior yamukola ki manyi gwe president waabwe Junior agamba mu mukazi yali amukwana Junior n'agamba wanje yali amukwana Junior bwe n'agaana kati we yagaana yali baba kwava evi byonna yali akwana kuba nalabye live nga muli bakambwe nnyo ne ŋŋamba katono nammwe abasajja kati omuntu bw'abakwana lwaki mugaana kisinzira mu nti kyakukwanyeze jeni bwonkwana zijja nzuluka presidenti naye omulala tadduka jeni bwankwana nzija nzuluka naye fuutuga bwankwana nyinza n'okunoonya akasone nesalako obusajja naye naye president lwaki temuddamu ne mutuula n'omukyala ne mwogera sinze kujjako ffenna nga tiimu ffenna abaana abali mu midiya sinze abawo ngamba anti kati nga gwe president w'aba tiktoka n'ogatta abaana n'otuula n'omukyala ne mwogera emisango nakuli wabeera oyo jeni ne bwabeera Junior but not abawo ne bakasuku bonna ne bakawalaata sinze okay ffenna bawalana bavumira ku Salt TV ffenna tulina okubeera nga tiimu ne tukanya tumusonye twesonye oba bwe kiba tekisoboka nze Frank asobola kudda maaso ge nagenda ne musaba ekisonyo ne bigaana ebigambo ebyo bisembayo ku nsonga y'omukyalo oyo ebigambo byange ebisembayo mugamba kino nti si ali waggulu w'amateeka ate n'abamu amaanyi kino njagala omanyi ayogera nnyo tajjukira General Rweiso ayina statement gyakola edda n'agamba nti nze nagamba full figure alekerawo okuvuma abantu wallahi bidla yakimugamba kati ajjukire nti nabana abamuwa amaanyi bamukoowa so abeere mwegendesereza ekyo kimu ate amanye ffenna tuli bannayuganda ate alina ffe tukoyo tutiisatiisa manze bwe bukya n'engenda ku tiktok z'abaana nendaba bye bamurekodize ku Salt TV nena nga atwewerera nze omutima gunkuba okiraba so abeere mwegendesereza lekerawo okutwewerera talina kyagenda tukola teziwaddeko last balance 16 minutes and zero account balance is zero. Account balance is zero. Kamukubire wano. Naye kamukubire abaho tetunamukuba luseke. Ziweddeko. Kase sinza mulekera. Mwami Frank. Tuwaje? Tubadde tukyayogera. Tubadde tukyayogera n'okutukako. So kyembadde mugamba twalekerawo okutwewerera ate ekirala alina okumanya nti tuli bannayuganda ate ekirala alina okumanya nti gavumenti gyawagira kigiwagira nga tetebatuwadde na ssente njagala kubuuza ssebo furufiga alina akawunti ya tiktok osobola agenda ku akawunti ye n'olabayo vidiyo ziwaana Museveni naye bw'ogenda ku akawunti ya 10 osobola kusangayo vidiyo ziwaana Museveni bw'ogenda ku akawunti ya Facebook osobola kusangayo vidiyo ziwaana Museveni bw'ogenda ku akawunti y'abawo Franka osobola kusanga vidiyo ziwaana Museveni oba gavumenti ya wakati ate ye bamugula oba wagira oba okwogerako ebirungi naye ate ffe tukukola bulungi bwansi bw'ebirungi bye tulaba gavumenti yaffe mukola ku lwalo fiiti tukola ku lwalo fiiti ate tetujja kukkiriza omuntu otutiisatiisa otumalako emirembe kale kati president nina ekibuuzo ekya njagala okubuuza waliwo omuvubuka gwe baasibye yamuyita Edward bamusibye emyaka 6 olw'okubeera nti yavoola pulezidenti w'eggwanga lino ne mami waffe omulungi ensonga eyo ogyogerako ki ne kontenti w'okuvuma agenda kukoma ddi nga gwe pulezidenti oyo omuvubuka gwe baasibye nali namwogerako dda era yanvumako n'okunvumako waliwo n'omuvubuka omulala gwe nateekako miliyoni 3 nengenda ewafandidamulira nemumulaga
netumanya nti ali Kenya ovuko yali Kenya era baali bagenda mutwakinga kuzo oba bamukwata kyamulanga apotinga ovuko yangamba bajja kunzita oyo gwe bakutte emyaka mukaaga ndaba mitono kyetaaga emyaka 16 omwana oyo yadda ku intaneti n'avuma Museveni n'efamire ye nabuli ebikolwa tetubyagala ku intaneti nakyo kankikubuulire tetusapootinga bikolwa byakuvuma abantu ku midiya ekyo njagala olyerewo ng'okimanyi bano abantu bebatulugunya oba bebagisa nti bavuma abantu bavuma folufiga ate yasooka obavuma nti abaana ababa tebalina musango kati okuvuma omuntu wa bulijjo atalina musango obeera n'omusango oli mukulembeze wansi mukulembeze wa ggwanga ne bayibuli waliwo ekitabo ky'olunyankole ekibayita okuluga bayibuli egamba nti otyanga katondawo ennaku zo zibekirala otyanga omukulembeze akulembera ensi tovumanga katondawo tovumanga omukulembeze kuba abakulembeze mukama katonda yabatusindikira yabatusindikira ne mubayibuli mwebirindi mwezija bayibuli sawa zino nemukusomera bayibuli bwekyo bweyogera so kati bwovuma omukulembeze w'ensi waki edda babattanga abavumanga bakabaka babattanga so abo kye bali okukola okuvuma bakabaka abapulezidenti n'abaana abalala nga mu kitaane kibagulemu babasibe mayisha oba basibe emyaka egiwera si mu mativu nakyekyo olw'emyaka mukaaga mitono ate omulamuzi yagambye nti engeri gyali omwana omuto ayinza okukyusaamu yeekomeredde anti omulamuzi yayogera kyetugenda nakyo kuba omulamuzi tawakanisibwa toyanza nnyo pulezidenti naye nga ffe b'okulembera tetuli bulungi nkimanyi muli bulungi ate nze siri Kampala nikaseese kufaamu nagenze kufaamu kulaba bintu byange otutwalako ddi Kaseese n'ennyumba bwenze nzimba bwenzimaliza njabatwalayo mulabewo kale tweyanziza kale byebyo nno ndowooza ensonga oziwulidde nsonga za kwesiba nsonga za kwevuma nsonga za kwewemula kino ekintu kigenda kukomawa nze kino ekintu nze nakirabirawo olaba omuntu bw'otuuka ng'onyigiriza nnyo abantu bagamba obumi butuuka ne bwegatta obumi ne bulwana kati kyekino omukyalo oyo azavvoola abantu so omusiba bibi nina ne vidiyo gye nalabye ng'avuma mbasima yabadde mbaziira ebigambo ebinene kuba nze nabadde awo ne maama Moze ngira bwe nti nagenza okulaba ebiwemulo nagamba ani nengezaako essimu gisikaasikanga ndabira ddala nedda so nze ndowooza n'abakulembeze baffe batuyambe omuntu ng'ono talina ngeri gy'ayinza loopa muntu vidiyo tulina nyingi buli muntu olina engeri gy'osobola okwennyonnyola newe expressing engeri gy'owulira naye nga towemudde kuba mu kuwemula kuno abantu bawulira waliyo abaana bali ku TikTok waliwo abaana bali ku TV so azze anyigiriza abantu bangi nze yakanvuma emirundi ena ng'akuvumira ki yasooka nanvuma ogwasooka nga wakoze eki nawe yakuvuma kwola ogwasookera ddala nange ne muvuma n'agamba n'okugamba nga naddamu era ku TV nga bwe yagamba omukulu okungoba ku nedda nze labayo nze twalina ebbiini nga tukola nina omugagga wange oli omugagga omujjukira n'omugagga wange nga mpaayo ndowooza we yategeera nti mumanyi era omugagga yampaako ne ku ssente naŋŋamba muweeyo nga tumaze okukola interview namubba bampa nnyingi n'enzibba nemuwako emitwalo 10 bampa nnyingi n'enzibba kakati oba ndowooza yategeera n'atandika tumonjogerako nebbiini lerere ngenda basiba nakola kyoyagala sikiinaako buzibu kuba omuntu omulabira ano nga tomanyi azitowa atya oshegedde batamanyi abantu abamu ayinza okulaba nalowooza nti ebintu ebyo bikolera ebbanga n'onyigiriza banno buli wonyigiriza ennyindo etuuka nevaamu omusaayi nze navaayo nampayiriza n'okumpayiriza mbonabira omukulu namugoba nze teri muntu yangoba ku TV nze nsiiba sisobola kuwaayiriza
natuuka nendaba nga tekikyagatta nenvaayo ne TV endala yabadde yagala mbakolere neŋŋaana batutemuwala mulala okitegeera so nze nkola decision zange kuba mba nina ensonga lwaki mbanzikola gye batuta omuwala yatadde namba plate lwaki mbanzikola gwamanya yogera bigambo byo kati abadde ateekako byaki gwamanya yogera bigambo bageze ku nasa lwaki mubi si mubi leave the lady alone toyasamira mwana anti gwamanyi aliwa oli omuwala alina omubiri gw'abasajja owentinda oweeri awetinda teyanga anti waliwo ntinda Kisaasi road n'oli owa waggulu awo nabuze dda anti waliwo ono eyafunye omulimu ŋŋamba oyo nawe bwe tuba twogera ku bannamawulire simuyinaako buzibu like the lady astogolinze gye yava wala ate si mubi mulungi toyasamira munno era tokiddamu anti tokiddamu togenda kwasamira munno tugenda kuyomba ze nkubuule ng'oyogerako ewaki omwogerako va ku munno waliwo nze gwe mmanyi alina omubiri gulinga gw'ababokisa abeereyo gwe njogerako gwe omumanyi togenda vuma wano bantu ŋŋamba ate nali nvumyani yagala kuteeka mu lububi lw'abati wumayo kuvuma ŋŋambye omukazi alina omubiri gw'ababokisa tayina amalira wagendera awo naye ng'ekintu kino okwefuula nti mulina copyright ku kuvuma mulina copyright ku kuwemula kirekeraawo kikome kozi kati abantu beekyayi ate bagira kukola ssente aganda nga bagoba nga bakolekawo ofuuka ekikomo alina ke yagamba nti yasinga amaaso amalungi wendakoma okutegeera olina byolwana muli lwakabadde agenza isimanyi omukazi ng'alina confidence kinnyumira yavayo n'agamba mbuye ku kyamaaso nze obuzibu bwe nnina naye mwagala simunako buzibu naye obuzibu bwe nnina naye bw'aba akola n'omuntu omulala alaga nti ye amubikka oshegere tawa muntu time kwogera otwogera wano ye ajabulizanya alinga ennanga lwakuba nti nze amawulire nagaana okudda ku TV muyomberamu ate naye nze osobola nga nagambye ngenda kwogera kusinga osobola oyinza okwasama pozi nga saagadde ate alisobika munne gwe yasanzeeyo ajja kikola bagenda nti kutabuka nga bwe batabuka ne DJ ne DJ gye yagenda yazikira obadde olowooza asobola osigala akawamaanyi yazikira nabeera awo kati kankubuulira ebigambo bino TV bw'eba ekubrandinze n'ogivaako n'odda ku TV eri giriko wansiko biseera ebisinga ogaana nina ne gwe nalaba gwe bajja ku Bukedde naye baamutuusa wali ate nga TV yaabwe y'amaanyi n'agaana n'agwa kati ku sho bagiriko nga 7 naye sho bagijjewo ate nga bamujja eri bamusuubiza ensi neggulu brand nina n'omulago gwe nalabya ku TikTok yabadde oba ayogera ku bya Bruno Betty baavumye omwana bamuvumye ate kati ng'ensobi gyakola abaddamu mbu naye abavuma toyinza kuvuma mwana ki setumumanyi tumuleke oba tumumanyi nja mugamba off camera saagala bagire nedda bamuvumanga naye abavuma talina mumwa kasitaata wemula ani kati njogera abasinisa amanyi waliwo abatasobola biwemulanyi oyo omuwala atandise obikka muno naye tajjamu oli alinawo kasegimenti ke kagiriramu akasala akalindirira kagwa yalinga ajingise 2 atufuuyira naye bagenda kutabuka mangu zomanyi lwaki nagaana saagala nga tulina abawala emikwano gy'abawala si myangu nga mukola babiri mutandika ne mukompitinga engoye bajja kweruga naye all in all katubasabire ekintu kitambula tebagenda kusobola mwaka nga batebannayomba gwengani olowooza ki ekyabatabula n'oli oli yadda mu music mbu byalimu eddogo ki mbu mumanyi nakali ke baakola mbu ak'oku TV ne balinga mbu kaali kabadde alimba byali bya ddala byali kullo baali tebakwatagana byali bya ddala ate baŋŋamba ne producer baamugoba ne producer oyo baŋŋamba kati ye producer wa DJ eri gyali wapya abeere ali eri gye yadda abeere eyo yayina ettima naye ye yayina ettima
naye DJ kali katulyako ne sente ine twali tugenze gundi ya gravity yasembayo DJ Ndongo ya mudibirira DJ nedda abaana munaite baba ba DJ baba recordingira aba wanonga agiraga tali n'omuleto wanalize naganyo okudda ku TV ebintu byembala ate bali nali sigendeere bali bakuwa sente entono bali bampa sente entono ate nga n'akamanyiro kangi kati olaba tokyasobola TV sikyasobola TV ebintu byembala bingi nnyo diru ezikusa ku ground z'amaanyi nnyo singa TV bwefuna obudde nga nzija waneno nga mbayisaamu naye awo tebagenda kuwangaala nze nalabye tewaliwo mukwano gugenda bbaawo kuba kati oli agenda mwena mubanga competitor kati ono ayagala laga bakama abe nti nze mwaleese kisasi kimu aye ne gw'osanzeewo oli okola omwana we yali annyingira baalina ebbajjo bajjo n'amuseetinga n'ayagala nnyingira n'atakimanyi nti bajjo oli muntu wange ne muyingira mugaa ngenda kuvuma naŋŋamba namugaa ngenda kuvuma naŋŋamba kale amanyi nali nkola naye mumanyi kuva ku epaka ku zedi mumanyi naye ngenda omuvuma nze olanvuma atandi anti kati bagenda beera mu competition ojja giwulirawo waggulu ano katubasabire ekijja tetugenda basabira ate obata mutima mubi naawe abakazi oba mwabaki kati bannange tubeere serious ofukabira kubasabira abalala baleke bakole anti baveeko bakole beera wamazima ogenda basabira ate nga lwaki mbasabira kati lwaki oba oteekawo katubasabire temuddamu kwogera kintu kitalina meaning nze kyovala bwe mba nsaba nze mu relationship zembali nazina kasabirako musajja omu sibasabira muleka azunga n'ensi ndeka bwe musabira nimugambe katonda amuwa obulamu twekyawa awangale n'omulala asumbuwe ku nsi nedda okireka tokisabira nze sisabira musajja bakyali balamu ekikola obubi naye ku bonna ani gwosinga lwaki bonna nze wenkyawo omuntu mba mukyayi nedda waŋŋamba oli mbu yakutuga naye era mwak'omukubira ku ssimu temunyumyamu ku musambi w'omupiira muveeko ate ono ow'enkyukakyuka naye abaana abo naye ku bonna ani yali asinga nomanyi okimanyi nti obeera mu relationship naye nga waliwo omusajja guga mutuufu twekyawa nawe kibaamu olana omukazi wabayo omukazi gwogaa nti waliwo omusajja n'omwagala n'ogamba oli ojjukira oli gwe nali mpita dadi ama oyo omusajja yansigalamu ate nga yakkuba ate yankuba yakola ki ayina relationship by the way zifeiringa naye kambuuze kintu ki kyewasiza okutuukako mu relationship kyotikyerabira kunkiitingako gwe tokiyitinga munnange nedda nze bwe mba njagadde njagalira ddala layira yes bwe njagalira ddala nkwagala nenkwerabisa n'ensi eno oli newakutuga newakkuba yes nze tone yantuganga oyo tone mawejje yantuganga naye nga musonyiwa kati ngaakutuga bwati kambe ngaakutugamu anti kati gwe kati nze namanyira kati n'okuntuga nze naliko mu relationship ng'eri violent ngaakutuga tone yantuganga oyo musambi w'omupiira kati olumala nga neetondera nange olumu nali muvuma nantugamu ng'obinyumirwa era otuuka n'oguma namuga leero tontuga ng'olwakuddamu ki mami kankutugemu katono anyiga embadiya emikono kati akyusaamu leero sigenda kutuga kati nawe weesunga mbu leero kamuvuma ntugemu nedda olumu abakazi naffe tuli bangu nze nali namukubakoko ku luyi nankwata embadiya ng'okoppa bino ebya TV yeraga yakuntuga nekatontuga leero nankwata embadiya olwo aba akusonyiye okukwata embadiya gomanye omusajja okukwata embadiya abo basambi b'emipiira gomanye ekifuba tone kyalina kyamaanyi nanyiga ati embadiya ati emabega nga ndalesiti n'omugamba otya kimala sonyiwa onaddamu okumanyira nedda sinze yali omunene bagamba wali munene naliko omunene naye omubiri gwagenda omubiri munaye gugenda kakati ate ono eyakkuba bannange leero twazize okunyumya history wange tunyumyamu naawe so munnange saagala musajja akuba mukazi naye okutugootuga naye okuba jogera akutuga akutaataamu abakazi naffe tetubabangulwako omusajja era bw'aba akwagala tajja kutuga kutta kuba bwe yalaba ndeeka n'ennyo nga ndeka aye nange nali mutawange oba yatuganga akwambula
akutuga okutuga kwali nga kutuga nga ddala omuvuma naye nakutuga tusibula abantu so kati ebintu ebyo bibangamu mu relationship zibeerawo ne zigaana naye bwe kiba kiganye bwolina okyacceptinga you let it go. Yes tubebaza okwera nti mbadde mutambula naffe ku Megatron Media tukoze eki leero atubadde story eno yaabwe endala yabali siyaffe ebaddemu amasimu kati tukomawo Prima agenda tubuulira ne Shakira lwaki beerangira obwamalaaya kyokka nga nti kaduuka yavuddeyo n'agamba mbu bonna bamalaaya ne Chose ne Becky ensonga z'omwana tuzoogereko ne Bruno Betty batubuulire lwaki omukazi tamwagala aye ne Suna Ben atubuulire kyekyali kimugubya nambwayo mu nnyumba tukomawo tovaawo